abantu be Masaka mbabuzaako abantu b'Entebbe mbabuzaako nembuuza ku mama Mukisa awe Masaka ogamba otya we bakikwasaganya mukalazi si brother kubuuzaako bamukisa yonna gye bali babuuzizaako bannakazi be bali kikwasaganya mu magezi nti mbagala nnyo yonna gye muli tugenda kikubawo olweko olwaleero tulinayo ekibuuzo naye nga tetunagenda mu kibuuzo mikwano mujjukire nti tuba tuze ne Sheikh Dalausa okulomereddwa omukoona ku namba ejola wa screen noti 7008823 ne twabo tukikwasaganya ate ne Sheikh Dalausa abana badda mu masomero abamu tebanaddayo mumukubireko abenga akibakwasaganyiza mu magezi naye nga kyonna kyekiri weekend yabatuteta ogamba otya musigire namawojja abantu be namawojja mwena timbagala nnyo nembuuza ku Maria Entebbe ogamba otya wewale kikwasaganya bannange mikwano gyange mwena abanjagala mbabuuzizzaako bannange temunyiganga nga sikutumidde abantu baba bangi be tuba tulina otutumira baba bangi sobola bamalayo naye nga mwena kyoba omanya ggwe nti we manjogera nawe ku WhatsApp nti nkwagala nnyo yonna gy'oli nti nkwagala nnyo oli ku muki oli ku mutima gwange naye sobola bamalayo magi kubuuzizzaako awe matuggo ogamba otya ddiya naye nga bikono ekibuuzo kyolwaliro kiri nti abantu bagamba nnyo nti no abantu bagamba nnyo ekintu kino nti okusanga nyazaalawo osanga amalaalo kituufu okusanga nazaalawo osanga amalaalo gwogamba otya ali eyo omuwolabi wa ABS TV okusanga nyazaalawo osanga amalaalo era mbuli lwaki ompe ensonga lwaki ogamba ekigambo ekyo nti bwensanga nyazaala wange wakiri nsanga amalaalo naye manyi kitegeeza amalaalo ojja kwera ng'osindika voice note ku note 782-614 tulabe tukikwasaganya tulina mwana mulenzi Emma emabega wa kamera Lawrence Tafachin Boy emabega wa kamera tulina Abdallah Musoke mu control room ne Shafik mu control room be batukwasaganyiza olunaku olwaleero ze ndi okuba muziki sagala kumanya so compare egundi awo akayimba kama n'abaana ba extra empire George Gombe kola begwe awo mbanyingide mu tune yasakaiba ne kabetiawo yes na Jagabariana mwenna abali awo mbabuzizaako mwebale kikwasaganya nemuzale ku bantu b'omukafunda banayi muli mutya abantu b'ebwayise abakoko mwenna mbabuzaako abantu b'omukalerwe abantu b'obutale bonna gye musinzira mikwano mbabuzaako kawempe mukono yonna gye musinzira mugamba mutakayima akabawerezaako tekikugana kudigira ng'olaba ekintu kikutte nogamba kamala okusala ku stress nakugamba nti ebyo gwe weeyagalira nebulodawo neweerowoleza ebintu bingi ebintu bikubalako emirembe bonna neweesala nga tobitegeera nosiiwuuka naye oba nga tolina stressi katono yangambe nti banange Glory okusanga nyazaalawo osanga amalaalo naye nzija mbabuuza wamma lwaki omuntu agamba nti okusanga nyazaalawo osanga amalaalo olina nyazaalawo nga wamukoowa nga gwamukwala bagamba nti nze mu butuufu Glory okusanga nyazaala wange nsanga amalaalo yankola ekintu kino bwekiti ne bwekiti era naye ate waliwo ababaagala n'agamba okusanga amalaalo osanga nyazaala wange saba lwaki nsanga amalaalo nga nyazaala wange waali nga bagamba nti 100% njagala kye bayita nyazaala banange tomugambako tomukoonako naye ate waliyo oli nga ne walawa nyazaala wamuyita manju atayagala kumanya tandika okusindika obubaka bwo ku noti 782-614 tulabe engeri gye tugenda kikwasaganya mu mikwano nakugamba gwe bwenaali eyo eyetaaza ettaka eyetaaza ennyumba ewedde eyetaaza plot eyetaaza ki kyonna kasita bibeera nga bikwatagana ku ttaka nyumba ewedde plot nkubira ku namba y'essimu gye ngenda okubeera nga nkuwa essaawa eno mbuulire oyagala kikwasaganya otya ku noti 752-34 97 33 noti 752-34 97 atenda wewe tukikwasaganya nzija negundiza mu voice note za Mwabudu amasanda bulira wawo akayimba kakodio ko abana baleeta ebipya kati akakayimba tukasabu kulujja wano olunaku olwaleero akayimba bakayita kakodio ko ka Hitman nkubuzizzaako ne Doki
Hetmane Toki yenache muli mwikwano mwebale kuyimba kayimba kalungi nnyo kayiseewo wanene ku abadde batula kayimba tukasabukulude olunaku olwaleero kati gwali eyo munnange ng'otuuziza obuyimba bwo tuyagala tubukube wano tulina akalala ke tugenda okusabukulula kaawo akadda kaawo Abdu ke kajjano tumalako ennaku n'ebirowoozo mwana wa nnyabo omumamba okugamba nazalawo nti osanga nazalawo okusanga nazalawo nosanga amalaalo kibi nti nawe olibeerako nazala kati nze ndi nazala ngamba osanga nazalawo osanga amalaalo eriyo bannazala beeyisuubi naye si bonna naye balala babi bayingiriza bakamwana kyova olaba nga bayogeranga bati naye abaleero fe tuli balongooseemu gulo akayimba akamisaaki bwagamba onoba kakube naawe togana tobe. Alright, nja kubanga nkano agambye nti bannyazaala basinga si bonna nti bannyazaala baba babi waliyo bannyazaala abalungi naye waliyo bannyazaala abalogo olinga mulogo kwegamba nga ne mutabani wa mulogera kwegamba nga talina mwana we gwayagala abatabani abalogera bannaye bannyazaala gye balinga babi nnyazaala nga mulogo aloga abaana be n'alogeramu n'emikwano gye kwegamba nga ye talina gwe yeesembereza tayagala kulaba mwana we ng'ali bulungi gye bali abantu we batyo ze nabalabako ng'oli mukazi alina abaana naye nga tayagala kulaba mwana we ng'ali bulungi naye nga yeekene enkya n'amuzaala people are there n'atandika okuloga embuto z'abatabani be ze bafuna abatabani embuto ze bakola abakazi ne batandika oziroga ziveemu bannyazaala bwe batyo nabo gye bali bannange temuwakana. Yes, Gloria nkubuuzizaako nnyo agamba nti kwali nnyo Gloria mukwano weebale nnyo kusoma. Gloria nkubuuzizaako ddiya olaba it depends cause waliwo bannyazaala abamu nga amenti nga balina emitima emibi nga kwegamba ayinza okuba omuwala yamwagaliza omusajja omu kati ate gwe n'omwagala ate kiba kitegeeza nti gwe kala obutakwagala kitegeeza abalina okulagala like a bad heart we bityo nze kigonya Henry enagoje abantu benagoje banamwe omutulaba mikwano babuuzizaako nagoje omwana ayogera alina accent nagoje bayitayo nagoje omanyi waaga nagoje byonna bikola ndeka abantu be nagoje mbabuuzizaako mwebale kikwasaganya bannange yonna kyemuli kyekyo tuweereza nabeera ema wano nga nsinzidde wanene naggulu Gloria okujjako nga tolina mutima ogw'omuzadde andi okujjako era nga tomanyi kiki amalawo kyekitegeeza so teri muntu ayogera ekyo nga alinamu omutima teri buli omu ayagala bw'okyogera bwotyo ng'okigamba nze kitegeeza oba toyagala bazadde bange so nze ndaba kyali kuza amakulu n'ogenda nosanga nnyazaalawo omusajjawo ayala nga ne maama we waali naye bw'otandika omugamba mbu osanga amalaalo kiba kibi nnyo kive era nze bwe nguzula nga okyogera kiraga tolina mutima gw'abazadde naawe ababo batolina mutima nabo jjukira naawe olina abannyoko abagenda ofuna abasajja amini ofuna abakazi okiwuliro kyanga abakazi b'abanyoko bagamba nti okusanga nnyazaala osanga amalaalo tekikola makulu webale kiweereza. Okay. Abantu bakambwe ku bataata ku bamama baabwe naye ate waliyo oli akugamba n'okugamba mukwano gwange wendi kulabira ne maama wange nga mukukuta ebyange naye we bikoma kubanga maama wa bamumanyi they are there nga mu butuufu oli agamba nti okusanga nnyazaala wasanga malaalo nga ne mutabani wa mumanyi nti maama wange wenkwatira akasente kano nenkamuwa mu butuufu agenda kukatwala ku musawo andoge. Abakazi bakambwe wasize otya mukwano oli otya gyebaleko emirimu gitambuza otya abaleki kuba nzerozet ewakaliga kyebagamba nti okusanga nazaalawo osanga amalaalo wali osanga nazaalawo ng'oyinza ogamba yajja okweyagalira mutabani ng'alina okufuga mutabani we namugamba omukazi tolina mukolera kino tolina mukolera kiri abakazi bajoga abakazi baloga kwegamba nakufuukira ekizibu nateeze katonda kisansi gye yampa nazaala wange anjagala kyokome ku kirala ne bwe mba ntawusa ne mutabani we yatussa wamu yatereza mutabani we amiina
si buli omu nti okusanga nazala osanga amalaalo okusanga nga mulungi nawula nosanga nga bizibu. Alright. Ate nno weewuunye wosanga nyazaala nga mulungi ate weesanga nga mukamwana muzibu nnyo nga mutabani we ne wamuwa sente zino zitwalire maama wange nga tasobola mukombya nga ne wamugulira kiro ennyama ewuwe nejjula bwe tasobola agambako nti munnange bebi eno leero gitwalireko ku maama alyeko ate nabo gye bali. So it depends nyazaalawo ki okusanga nyazaala osanga oli ng'awoza okusanga nyazaalawo osanga amalaalo naye nga ye yennyini mubi nga ye mubi nga talikolera nyazaalawo ekintu kirungi nga buli kimu mutabani we kyamuwa kimuluma nga ate yakera enkya n'amuzaala. Gwe ndowooza yeeri ki sendika ku noti 782-14-34. mbugamba ki bebi kudigaalo matuga nze munnaye nazaala wange tukolagana bulungi nnyo era muyita mami ampita muwala kati nze simanyi oba basanga malaalo be bamanyi bo banzowa nga neyagalira temuwagala neggulu ogamba otya bebiga yasituka omama bwati nkwagala nnyo mukwano nange nkwagala nnyo ddiya togamba nti okusanga Gloria asanga amalaalo no nze abalibeera banyazaala wange balibeera beesime kuba nze ndi wa .com basaagala kumanya siringiriza bitankwatako ate saagala stress saleetereza mbeera mbi enkoza enzija ku mulamwa mbasaagala kumanya wama sister namu akayimba ako akaddako nkakuweereza masabukula take over akariyan babe. Asobola omwesiga asobola omwesiga asobola oliyeyo nze bempuliddeeyo nga bakaabanga beefuna ebyensimbu ebizibu bye balina bingi n'embeera eganye kubasabye bakatonda baabwe tebafunanga kuddibwamu bagamba kimu katonda waffe ono waffe talimbalimba ono waffe takusakusa katonda waffe mwesigwa nnyo katonda akyusa owanga akyusa yesu asobola omwesiga asobola omwesiga asobola wabanga yakyusa ebyange n'ebibya bikyusa eyamponya okujogebwa abange kayiteko gyoli nze yali ajogebwa enseeno yanfuula omuntu nze yali tasaanira nanfuula omwana kati naawe musembeze ofuuka omwana gyali katonda akyusa owanga akyusa yesu asobola omwesiga asobola omwesiga asobola guno gwe mwaka mwakyusa embeera gambye gwe mwaka mwakyusiza ebintu abadde omugumba ozaale ku mwana abadde ngaasula enjala onoofuna ku kyokulya abadde omulwadde owona endwadde atalina mulimu ofune ekyokola abadde apangisa ozimba ennyumba yo ate
sponsa anonya omubeezi ofuna nsaanira atanyaluleeta nga Yesu wali asobola Katonda akyusa owanga akyusa Yesu asobola omwesiga asobola omwesiga asobola okukyusa kiri asobola okukyusa oba asobola okukyusa asobola okukyusa that he can change me. He can change. Yes, ladies and gentlemen, bebuuza ate ono omwana muwala avuddewo omanyi bambi ebintu bino beetaagamu Katonda. So if I give you a surprise like this nze kibeera kibakolera naye nga tukyali nnyo nnyo ku mulamwa gwaffe mwe abaweereza voice note zammwe temukowa kuba tugenda zisoma. So omukwano nsanyusa okulaba ku ABS Telefina nzasinze nnyabo nnyabo amanya go gwanidde amanya n'eddoboozi mpitibwa Given Winnie omuyimbi akuyimbira gospel omulemani wange Given Winnie webale kujjana ku program bagiyita abaddane batuula nze bampita Gloria Miss Kavi wa ABS TV. njakugoberera Jesus lwaki osanga okuyimba gospel nekisinga ddamu byonna mukyala mulokole oli mukyala mulokole Katonda mukama yebasibwe. So ekyanteka mu gospel waliwo embeera zetusooka tuyita amina nyabo waliwo embeera gye tuyitamu yeetagamu Katonda. Yes. Alright. So kompeemu akapeera abantu bayiza okugamba oba yaleese mulete nga bamurekodinga bibeera awo yimba chorus. Katonda akyusa asobola nkugambye. Walero tewali kyetuleta abagospel bonna tuleeta omwana kasitabeera n'eddoboozi nga ddungi ng'alina vidiyo ennungi gwe jangu buziwala ku ABS TV olabe tukyakuleeta kasitabeera ne vidiyo nga nnungi nga olina ne audio omulungi ani yakolera oluyimba olwo. Oluyimba luno njaga mad nesigamye ku manager wange. Manager wo yaani? Stone City. Yateekamu ensimbi. Yaziteekamu yabikola. So jolaki abantu bajja wano nga banoonya ba manager. I have one. Gozze naye owange mulina yo yatuddawo. Manager najjo alikulamusizza. Manager omugagaafu oyo gwe tulina na group mukubaku bikidongo kyamu. It's a management. Aina abaana bangi basayininga bakolera music. So nange ho nalimbi bitadde nagamba neto kita nanyumusa nanfula chendi era nabadde njangamba ninawe nkutwala jangu tugende. Sasa ndi composer ABS. Alright. Amina nnyo. Kubaluvayo tugenda ate kuba kiri kidandali super. Abaana ABS mwena bamusiza nnyo mbatumidde mwena mwewa guno omukutu gwa muwendo gwa mugaso guzaamu amaanyi mweyongere okulaba abanjagala bonna abanyawo ne basebo basaamu ekitiibwa amaanyi asigadde Given Winnie. Alright. Given tusabula akayimba ako akola senye koza abakolamu bulamu bunyuma bwobanga wakolamu. Yes, basemye koza omwena akayima kabaweerezaako twabadde ku mulamwa gwaffe okugamba nti kituufu okusanga nnyazalawo osanga amalaalo. People are complaining. Abamu bagamba nze nnyazalo wange yamalayo Gloria. Nze nnyazalo wange tonyumiza balala. Nze wange kyekyo kyekyo. Abalala bagamba mu butuufu kyoyogedde kituufu nze saagala kumanya kye bayita nnyazala. Ate ono agambye atya? Kaviwe bali tuweereza nze mamayinayo landye ne kawempe amanzi ku mulamwa gwa leero ngamba abanyazala abasinga bonna si babi mulimu abalungi n'ababi kati kitegeeza ababi bebagamba nti basanga osanga amalaalo ate bagamba omulya mamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna naye nze sibafunangako nsabayo kayemba kazali brown drag nawe okankubira bambi
kale mukwano bamamba twalaba buli omu bannange omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna lwaki mamba kuba emmamba yakolamu naye nga abamamba yonna kyamuli mikwano mbabuuzizzaako onagamba etaidiyawale kuweereza mukwano mu butuufu abantu abo mu butuufu abantu abo si balungi yadde n'akamu anyuma nnyo ng'akuli wala nze mukyala kiza mukwano gwo kaleerwe nsabayo akayimba ka misa kisemakula bw'agamba onaaba mukyala kiza mukwano okubuuzizzaako webale kulaba abs tv webale kwagala gloria webale kwagala abs tv kyonna kyekiri tujja kukanoonya tibwagamba raba tonenenenene anyway tujja kuba nga tukanoonya muki mu magezi onagambye atya okusanga nazaala wange okusanga amalala nsangamu nazaala wange kubanga nze nkyali muwala muto okusinga nsangamu nazaala wange mbadde nsabayo akayimba ka shiba ice cream okwana tujja kuba nga tukanoonya mu magezi ice cream naye tuyinza okakuba ku lwokuna tujja kuwa shiba erina gwe tuyina okimanyi nti olwokuna tuba tukuba kikadde onagambye yakyali muwala muto kati banyazalo tabimanyi oba nyazalo osanga malaalo oba tosanga malaalo yakyali muto talinaba kumanya nyazala kyeki naye mukyala nga basanze nyazala nga takwagala. Believe me, you people. Nga wasanze nyazalawo nga takwagala. Hey! Ifakwa oyinza okwebuuza ekyakuleeta mu malya g'omusajja naawe n'okyevuma nga tokitegeera. Madam Gloria, how are you today? You are smart. Thank you for keeping. I'm smart, thank you. Being smart. This Wanino Chevando Kanyanya. Ogwomulamu baneegolese mulungi. This is my first time to chat with you. Really? Naye mu butuufu singa owuliriza audio yange I will be happy. Nga Madam Gloria, omuntu gw'otaakula naye, omuntu atakuzaala, bannange baba bazibu bakumeeteininga. Barazibu. Oba ayagala kino walidda w'okitegeerera nti nno enazaala wange ayagala nkole kinene oba mukamwana wange ayagala mbeere bwenti nga wasobya asobya dda. Nazi kyendaba kiri kimu. Bannange tetuli bakatonda ku nsi we are not all of us perfect 100%. Awulira. Ensonga nga zo ziri mayina ng'omuntu alina ozikola mukamwana wo leka kubeera ng'omutuntuza bw'abeera yazze naye yazze nga tajiridde kufumbira gwe nazaala aba yajiridde kufumbira bbaawe mutabani wo lwaki obeera obafaako ennyo ate gwe nze nga bakyandibadde kyamakulu nnyo n'ofa ku muwala wo eyafumbirwa eri obufumbo tebumulema kuba ataalawo wadibirayo n'akomawo ate kibeera kibi nnyo dani y'omuvubuka ne wawasa abakazi bameka nga mutabaliwo taswala kale n'olwekyo ensonga lwaki bagamba mbu okusanga nazaala osanga malaalo n'okuliraanigana ebyokwekyazacyaza buli kanaku ninda wa nazaala ninda wa mukamwana ninda wa nazaala ninda wa mukamwana abagobye tebiri mu makulu tuulako ewo nazaala tuulako ewo naabwe mukamwana tuulako ewo buli omu abeereko ewo omuntu ogenda omu ku magendo olaba nga bannanga nga amumyesinga naye ebyo ebyokukyaliragana buli kasaawa bibamu okwekwata nkwagadde lwakuba oyogera mpola nkwagadde muwala bannanga omwana muwala agambye nti babinyazala tulako ewuwo lwaki wekyazacyaza mu maka ga mwana mulenzi ga mutabani wawanga omanyi nti yawasa mwesonyiwe kyabayo omulundi gumu mu mwaka naye nyazala n'akyala buli wiikendi tava wuwo wakulengereza abanaye omukyala nga mukyafu bananga omukyala buti ye maama omutabani wange akukuse ate muterayo mazzi kunaaba omukyala ayombye kati no gwali awo ng'olina nyazalawo ng'akwagala gwewamala watuula wakola ki kalirawo otudde olabirire mwana wa mutabani w'abandi naye nga mu butuufu ono agambe Gloria nga wasanze nyazaala oli alingiriza mu butuufu tosobola kutuulawo yadde wiiki akyogedde agambe tosobola tuulawo yadde wiiki naye gwe omukwano bw'obanga oli eyo nga nyazaala wakwagala big up to you yes ojja kuweera nga Abdul anyoneza obuyimba obwo tulabe bwe tukikwasaganya Agnes nkubuuzizzaako nnyo Agnes awe nateete mukwano weewale kulaba ABS TV okikwasaganya mu magezi ayayaya Abdul
ojja kunonyeza bwagamba akamisa kisemakula nkaweereze bonna akansabye abenamawojje abawa yonna twala tugende nja kubeera nga nkabaweerezako ononyeza akayimba ke basabyawo njagala mbulekeyo mikwano. Please accept this kuba time tuba tulina okulekayo obudde nga bukyali sikyo bebe. Yes, basically I have TV Monday to Thursday nga tuchikuba tuchifa bakula twakugamba Monday manyango olwokuna kiba kikadde tutwagala kumanya olwokuna kiba kikadde we tuchikwasaganyiza mu magezi ntayeza kalima kazabu nakoja kaweza ku Gloria ne nambilo aneti awo ebwayise oba awo mukafunda baberenga bakakwasaganya zabu you have that nenga mikwalo kyonna kyekirigenda kawa Sheikh Dalausa kulombere ku dua enamba yojola back screen not musambu 00 shena mwemu abaina banyazala bamwe nga babakola ebyo ebintu bimutayagala mukwano lumba Sheikh Dalausa aberenga akikolerako magezi tubadde Lolesta Virgin Boy mabega kamera Emma mabega kamera Shafiki mu control room ne Abdallah Musoke sabula akayimba kazabu